Tibinaggwa ensi bw'eba ekula wabaawo ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso ne bisobozesa ensi eyo okukula obulungi. Kaakati n'olunaku olwaleero nkomyewo nate okwongera okubannyonnyola ku ki ekigenda mu maaso wali mu Bulwadda Real Estate. Bulwadda Real Estate baleese ennyumba ze baayise low cost houses. Low cost houses nabagambye buli munnayuganda yeewaddeyo ng'akoye opangisa asobolera ddala okwetwalira ennyumba ku kasente akatono ddala. Bw'otulira ennyumba eno n'ogyetegereza ennyumba makula meereere, ennyumba nnungi okuzaama, ngazi munda n'ebweru, eyina buli kimu, eyina ebisaanyizo byonna, era nsuubira buli muntu yenna eyaleetaaze ekitiibwa, kankiyite bwete ekitiibwa nga tanava mu bulamu bw'ensi eno, yalibadde adduka bunnambiro wali ku Gaza Road ku Bulwadda Mall ku offices za Bulwadda Real Estate, n'ate n'atuula ku mmeeza n'alaba engeri atya yayinza naye okuba kwabo enkuyanja gy'abantu abalanise okwesomba nga bayiwa wali okulaba nga beetwalira ennyumba zino. Ennyumba Bulwadda Real Estate zeyayise low cost houses. Ennyumba zino nga sinakutwala wali maaso wenzize okugamba olunaku olwaleero, kansooke mpiseewo kanaate. Ennyumba zino, ennyumba bw'eba ewedde eggwera mu $97,000, naye ate bagamba kola bwoti, bagezaako kugondezaamu aba Bulwadda Real Estate. Bagamba genda wali ku Bulwadda Mall Gaza Road ku Mukaaga okole bwoti, genda n'emitwalo 5 weewandiise oregisteringe bakuteeke mu bitabo byabwe. Bwe banaamala okuteeka mu bitabo byabwe nga bamaze n'okunnyonnyola obulungi, ogenda kukola ki okwanguyirwa okulaba nga omalayo ennyumba eno ate nga osigadde oli mu mbeerayo ennuŋŋamu nga tokoseddwa nnyo. Onoomala okusasula emitwalo 5 egya registration, ojja kusalawo ku bintu bibiri. Ekisooka, osobola nga bw'osazeewo mu ntandikwa ne weesiga abantu bano, ogenda beesigira ddala ng'otereka mu akawunti yaabwe eri mu Centenary Bank ng'oteeka $39,000. $39,000 bw'omala oziteekayo ojja kikolera mu myezi 5 ku Mukaaga. Bw'omala okikola $39,000 nga zitudde ku akawunti eya Bulwadda Real Estate eri mu Centenary Bank, nga bagamba jangu tutule ku mmeeza nga bwe twatuula mu ntandikwa ng'owaayo emitwalo 5 egya registration, ne tubaako bye tuwayaamu ebyenjawulo, ne tutuuka ku nzigiriziganya n'osasula $39,000. Kwata ekisumuluzo otandika okusula mu nnyumba. Bw'omala okwata ekisumuluzo ekyo n'osula mu nnyumba, bakuwa emyaka emirala 2, emyezi 24, n'osasula ennyumba eno eggwera $9,700 mpola mpola. Nkiddamu, ennyumba eno okisasula mpola mpola. Omanyi kyekitegeeza okuwa emyaka 2, ne bakuwa emyaka 2 ng'osasula kintu, ng'oli ku kintu kimu osasula okumala emyaka 2, emyezi 24. Buluva omusajja ono Bulwadda, guno mutima mulungi gwennyini, mutima mulungi gwa munnayuganda. Nange nsazeewo nga teddoboozi lyange ku malobooza enkuyanja amaanyi yenye agasituse ennaku zino okwogera ku nnyumba zino. Nsazeewo ne ŋŋamba nedda, kino ddala kuba kwagaliza. Nange seeka bagenda kambeeko eddoboozi lyengatta ku nkuyanja y'amaloboozi, tutumbule ennyumba zino, kubanga bannayuganda buli bwe bawona obupangisa, buli munnayuganda gw'olaba eyo asitwa goli ng'akeera ku makya n'akola akalimu konna k'akola, bw'ava mu bupangisa ate aba yeegasseeko. Bw'aba nga abadde adduka ng'adduka mpola mpola, bw'owona obupangisa speed gy'obadde oddukirako yeeyongera. Kale omusajja ono Bulwadda nze namumanya, nabagamba namumanya ng'akyali ku Team Express FC gye yawonya okuddayo mu regular. Ne mulaba ebikolwa bye, mbadde nkubira ku basambi ab'enjawulo abaasamba omupiira mu Express ku mulembe gwa Bulwadda, nga bonna bagamba omusajja mulungi, omusajja chairman tetwabangako muntu alina mutima mulungi nga Haji Bulwadda. Kale nange olunaku olwaleero njize ate okwongera ku ebyo bibadde nzize njogera ku nnyumba zino. Ennyumba zino buli munnayuganda oyinza okuba obadde olina ebikututte by'obadde okola nga weewaddeyo okubimaliriza, n'obanga weewaddeyo okubimaliriza, mbadde nsaba osooka obiveeko, odduke emisinde ogende wali Gayaza ku Mukaaga ku Bulwadda Mall omanye ebisingawo, kubanga ennyumba zino zikyaliwo. Ate twogera tuvuddeyo twogere ku kintu kino, naye obudde buyinza okukya ng'ate ennyumba zino bakoze eki, bazitutte ziweddewo. No munnayuganda wadde nkusaba dduka wali ku Bulwadda Mall ku Mayozi Mukaaga
omanye ebisinga osobola bakubira ku namba eno 0705 91 62 0705 91 62 0705 91 61 82 0705 91 61 82 bakubire ku simu ate ebimu bisigenda kwogerako olunaku olwaleero olwakadde mu vidiyo eno obibabuuze bantu balamu abakyala n'abaami abali wali ku bulwadda Real Estate Office bajja kuddamu ebibuuzo byonna biwali etaaze ate okumanya ku nnyumba zino. Kati olunaku olwaleero kino kyendeese badde njagala nsooke njogeremuko naawe mpuliriza njogereko n'omutima gwo owulize ebigambo bino obifumiitirizeeko ate weeyongere okwagala ate Bulwadda Estate kye baleese. Kanyingireko mu nnyumba eno eya Bulwadda Real Estate kanyingireko munda waayo. Esookera ddala ennyumba eno etudde ku bwagagavu bw'ettaka fuuti 5 ku 100. Abamanyi eby'ettaka omanyi kye kitegeeza ennyumba eteekebwa ku fuuti 5 ku 100 eba nnyumba etayisikamu maaso. Ennyumba buli muntu yenna ne wabanga wa kitiibwa ng'ensi emutya gy'asobola okutandika okuyita amakaage ne wataba bamuyisaamu maaso. Ennyumba ekisookera ddala etudde ku fuuti 5 ku 100. Wulidde ekintu ekyo? Etudde ku fuuti 5 ku 100. Ngenze munda waayo. Ennyumba ya Bulwadda Real Estate gye baleese, ennyumba zino zibaleese low cost houses mu estate zino Edundu Gayaza Road, Bombo Road Kalule, Kasanji Nakawuka Road, n'Empigi. Ennyumba eri bweti munda, nyumba ya mulembe. Wuliriza, ennyumba eno erina ebisenge 3 munda waayo, erina ebisenge 3. Ekisenge ekisooka kiwaalise mu master bedroom oba ekisenge ky'abakulu, maama ne taata. Ennyumba eno eya Bulwadda Real Estate gye yaleese erina ebisenge birala 2 munda. Ekisenge ekimu ky'abawala, abaana abawala, ekisenge ekirala ky'abaana balenzi. Bw'oba Katonda akyakuwadde balenzi bokka, kitegeeza nti abalenzi bajja kusula mu kisenge kyabwe, ate bw'oba okyaziza abagenyi kati ofuuse wavunaanyizibwa bw'onookyazanga abagenyi ate nabo bagende basule mu kisenge kiri ekirala nga bw'olindirira abaana abawala. Bw'oli bazaala nga batandika okusula omwo. Ennyumba mu master bedroom mulimu toilet. Toilet emu yokka si eri mu nju eno, mulimu toilet 2 ez'amazzi ez'okuflashinga. Endala bino ebisenge 2 ebisigaddewo bikozesa eno toyi endala eri munda. Ate bwe mubaamu toilet ekitegeeza ebinaabiro nabyo okwo. Toilet egenda na kinaabiro, toilet egenda na kinaabiro. Ennyumba eno erimu dining. Ennyumba erimu dining. Wulya buno bwagugwa bwa nnyumba ne wulira ssente mweggwere ssente ntono bwe zito. 9,700,000 zokka ate nga bakuwa obudde obwetereeza n'okola n'oba tokola nnyo zino ennyumba ozisobola. Ennyumba erina sitting room oba eddiiro eggazi obulala, eggazi ddala. Ennyumba eno eya Bulwadda Real Estate gye yaleese, nyumba yazise low cost houses, erina eddiiro munda, eddiiro ggazi. Ennyumba erina effumbiro. Nkyali munda wa nnyumba eno. Ennyumba bagizimbye nga ne bw'oba osaze obutategako mataala misana, ofuna kye bayita natural light. Natural light abategeera ebyamayumba mukitegeera bulungi. Kya mulembe ne bw'oba totaddeeko ttaala misana munda waayo, obumoli n'amadinisa ebiteereddwa ku nnyumba zino bikusobozesa okufuna ekitangaala obudde obw'emisana. Owulidde? Buli kintu ekiri mu nnyumba zino ezizimba ku estate z'emmenye waggulu awo
kya mulembe kubanga ono omusajja wa mulembe. Tunuli ennyumba ya bulwadde gy'asulamu. Laba amatiribo nagyetegereze. Weetegereze ennyumba eyo. Kati omuntu alina ennyumba ng'eyo gw'olowooza gwe yali kwagaliza ekibi. Omuntu alina ennyumba ng'eyo gyetegereze girabe. Olowooza asobola okwagaliza ekintu ekibi. Tasobola. Ono omusajja mugagga ate omutima gwe mugagga. Si mugagga mu ssente mokka wabula alina omutima ogwagaliza. Era tasobola kuteekera kira kintu ne kibanga ate kibi. Tunuulira amaka gasulamu. Tunuulira amaka gasulamu. Kati nvudde munda nzize ebweru locust houses ndi mukunyonyola nnyumba eno ogitegeere bulungi. Nzo ko waddemu akakunkunanga weebuuza ennyumba eyo eggwera mu kasente ako ddala efaanana eta. Eno ennyumba bwaguuga nyumba maanyi, nyumba ya maanyi ddala. Kati bw'ogenda ebweru ennyumba eno erina kabini oba latrine. Kankiyite toilet otegeere mangu. Toilet esimwa. Nti weba nga waliwo embeera etagenze bulungi tukyali mu nsi ekyakula. Amazzi gayinza okwekyanga n'ebintu ebiringa ebyo. Toyi ez'omuuna nezirekera okuflashinga nga bwe zirina okukola. Mufuluma ebweru toyi ey'ebweru esimwa weeri bagitaddeko ku nnyumba eno era tewali kweraliikirira kwonna nti bannange wabaawo ekitagenze bulungi ate endagawa. Nedda tewali sente zogenda kwongeramu ng'osima ennyumba ey'ebweru. Ng'osima toilet ey'ebweru. Toyi bakwasa ennyumba ekisumuluzo nga toyi oli waddembe okwegazaanya. Oba yagadde kutuula munda toilet ez'omunda ng'okikola. Oba yagadde genda bweru ng'ogenda ebweru. Kati nfulumye ebweru. Ennyumba eno erina parking emala. Parking eno ennyumba ya Bulwadde Estate gyereese. Nyumba bazitumye locust houses. Parking osobola okuparkinga emmotoka 3 ku 4. Eyo parking eba nnene. Emmotoka 3 ku 4 eyo parking eba nnene. Olidde kati ndi bweru. Bagamba nti bakuteereddeko ku nnyumba eno ebweru waayo kagadde n'akasaamusaamu. W'osobola oba oyagala okuwujjaalako n'ojja n'owujjaalirako awo. N'ofuluma ebweru ne famire yo n'omukyala oba n'abaana ne mutuula ebweru. Ne muteekayo oba butebe n'akameeza kye mwagala kyonna ne mutuulako awo ne mwogera ate ku biseera eby'omu maaso. Ennyumba ya Bulwadde Estate gyereese baziise locust houses zenjogerako. Ebweru mazeeyo nagambye n'ennyumba etudde ku fuuti 5 ku 100. Abayiseeko mu bitundu ebirimu estates zino kitundu nga Gayaza Road, Mpigi, Bombo Road, Nakawuka Kasanje, security government etadde essira ku kye bayita security mu bitundu ebyo. Bano abasajja baatuula wansi n'abakazi ne babala ne bamanya nti kati ebigendererwa bya gavumenti bye biriwa. Bitundu ki bannayuganda bye baadde bamanyi nti kati eyo teri security bulungi. Nyate gavumenti nemala nesituka nega kakati wano bannayuganda bano twetaaga ate okubatunulamu. Security gulugulu. Security gulugulu. Asite assets wonna abasajja bano gye batadde assets zaabwe. Security gulugulu. Tuukako Mpigi olabe. Yenda ku Bombo Road olabe. Gende Nakawuka olabe. Ekiri eyo. Buli muntu yenna ayagala okwegazaanya okugaziwa. Oyagala kukola farm. Oyagala kukola ki? Oyina essuubi erigula ettaka eddala. Oyina kusenga mu bitundu bino. Kati Bulwadde Estate baabudde ne bagamba nti ebiseera eby'emaaso biririddawo ebiri bright biri mu bitundu bino ne bateekayo ennyumba zino ez'omulembe bwe ziti. Security gulugulu. Ennyumba bagiwadde gardens. Waliyo toilet esitamwako ebweru. Ate ebitundu watuukika. Awo ngenda kutuukawo nkubuulire. Olwakadde kanjogere ku estate eri Empigi. Lwaki olina okugenda Empigi n'osenga eyo n'ova mu gotteko gw'ekibuga wooli zezina ensonga. Mpigi bw'otuuka Mpigi town ekyokera ddala okugenda Empigi okozesa oluguudo lw'e Masaka Road. Masaka Road naye nga waliwo amakubo amalala mangi nnyo g'osobola okuyitamu ne weesogga tawuni y'Empigi
naye nga oluguudo olusinze okumanyibwa lwe musinga okumanya Masaka Road. Masaka Road bw'oba ng'oli mukwasi wa budde era ng'oli mumalirivu ng'oli mukozi wa mirimu tosobola kubanga toli mumalirivu tokola mirimu n'otandika okwegomba ebintu ebirungi ng'eno ennyumba gye baleese eya Bulwadda Real Estate. Oba oyagala ebintu ebirungi kitegeeza n'obudde omanyi obukwata, omanyi okwata obudde, omanyi ddi lw'olina okutambula, omanyi ddi lw'otalina kutambula, olindako ddi. Mpigi Masaka Road akutuusa Mpigi waliwo n'enguudo nnyingi ddala gy'osobola okuyita ne weesogga Mpigi. Naye nga wuliriza, bw'oba osenze Mpigi ofuna ebbeetu eritambula ensi nga weetooloola buli wamu w'oyagala okugenda, ng'ate bw'oba oli muvuzi wa ndiima osobola n'okusaba nti kati ngenda kuvuga nve wano nve Mpigi nzire e Kakoni ngende e Ssembabule nga tewali kintaataganyiza, awo tewali jjaamu tewali ki, nja kgenda nyinza okuba nina bye njagala e Ssembabule. Ojja kuvuga ove Mpigi ku sipiidi yonna gy'oyagala ovuge paka Ssembabule nga tewali akutaataganyiza, eddembe weeriri, security gulugulu n'ovuga. N'oluguudo Mpigi Kakoni Ssembabule Road lukonekitinga tawuni y'e Mpigi ne Butambala kossa ne Gomba. Ovuga n'ova Mpigi n'ogenda e Butambala, Gomba awo nange ovuga buvuzi paka Ssembabule kaweerette. Oli ensonga lwaki olina okugenda n'osula mu estate gye batadde Mpigi. Awo wonna oba oli muguzi w'amataka osobola okusala n'ova Mpigi n'ogala kati kangende e Ssembabule ntekeyo faamu. Teri kikusumbuwa, ovuga emmotoka ovuga pikipiki yo nga tewali akutaataaganyiza, ng'odduka emisinde gy'oyagala, ate nga oluguudo olwo genda weerabireko kaweerette. Tulina Mpigi Kanoni Road n'oluguudo lulina kilometers 65 luviira ddala Empigi, luva Empigi ne lugenda e Butambala, Gomba awo wonna luno oluguudo. Bw'oba oyagala okusenga Empigi totya, zino zenna enguudo zino. E Kampala bwevaayo bulungi, ate bw'oba oyagala okudda sayidi eri ofuluma Mpigi, oyagala kutolontoka odduke obeeko ebirala by'oyagala okukola ebbali awo, tewali buzibu, entambula ya mulembe. Then tulina Nakawuka Kasanje Mpigi Road. Nakawuka Kasanje Mpigi Road. Enguudo zino no gavumenti zitaddeko ze zimu ku nguudo gavumenti zeetunuulidde, era abalaba ewala mudduke misinde mugende ku estate y'aba Bulwadda Real Estate Mpigi. Nakawuka Kasanje Road. Leero ebyentambula sigenda kwogera ku estates endala, ndi ku Mpigi. Lwaki olina okugenda Empigi? Nakawuka Kasanje Road luno oluguudo lukonekitinga Mpigi ne Kampala Masaka Road. Oluguudo luno lukonekitinga Mpigi ku luguudo lw'e Masaka, oluguudo lw'e Kampala Masaka Road. Era oluguudo luno bateekateeka oddufulya ddala oluguudo olw'omulembe, edduka misinde, enkulaakulanya egenda kusangayo. Enkulaakulana kitegeeza enguudo ennungi, obutale obw'omulembe, amasomero, amalwaliro. Bino byonna kati ab'obuyinza bagamba kyekiseera tusembeze ebintu bino ebbali, tukendeeze omugottego guve mu bibuga. Lwaki totulawo ne weebuuza bw'otambula mu bitundu kati ebyo gy'otaayagalanga kubeera? Otunya mayumba, bw'otunula mayumba gaggadde. Emmotoka zonna zoolaba ennene ezivugwa nga ziva e Kampala ng'abantu bannyuka, zoolekerawa? Zoolekera mu bitundu. Masaka Road, ebitundu ebyo byonna sigenda bimenya olunaku olwaleero. Abantu bavuga amamotoka buli lwaggulo baddawa? Badda eyo. Baba tebadda mu byalo obawa, baba bagenda gye basula, gye baasenga. Wulira nno wano, wulira kino. Kati no waliwo ekipya ekijja era kigendera ddala mu maaso. Tulina Mpigi Busega Expressway. Dduka misinde ofune ennyumba mu estate y'Empigi ey'aba Bulwadda. Batadde ennyumba ze bayise locus houses. Luno oluguudo
luguudo lugenda kuba lunene lwa mulembe luyina buli kimu. Omuvuzi w'emmotoka ayagala entambula ennungi kyayagala kigenda kuba kulina ekkubo Mpigi Busega Mpigi Expressway. Projekiti y'amaanyi egenda mu maaso era erubiriddwamu okukakkanya mu mbeera ya jaamu okulaba nga jaamu takwata nnyo bannayuganda nga bava gye bavudde naddala nga bava e Kampala okwolekera mu bitundu by'Empigi. Sinakindi n'okufulumamu ogenda e Butambala oba Egomba ne Ssembabule. Kati baleese oluguudo olugenda okugondeza ddala entambula wakati wa Kampala n'Empigi. Kale mbadde mbasaba mugende wali ku Bulwadda Mall ku miles 6 Gayaza Road. Mutandike enteekateeka ez'okuba kwabo kuba bagenda kuba bangi kwabo bannayuganda enkuyanja abagenda okufuna ennyumba zino. Nabagambye essimu ya Bulwadda Real Estate eri 0705 91 61 82 0705 81 61 82 0705 91 61 82 0705 91 61 82. Bakubire ku ssimu ate tukuba bukubi ssimu. Bw'obakubira ku ssimu ne bakonfirming nti ye oyogerako ne Bulwadda Real Estate. Ate ekyewuunyisa bano abantu bafaayo. Ojja kwekanga nga omugagga yennyini chairman wa Bulwadda Real Estate Hassan Bulwadda yajja n'okukwata ayogereko naawe. Musajja talina malala, musajja mukkakkamu, ojja musisinkana mwogere. Bw'oba tomusisinkanye tiimu yonna eri ku Bulwadda Real Estate offices wali ku Bulwadda Mall yonna tiimu malirivu bamanyi bayita customer bagenda kuyisa ng'omuntu ate bajja kukolera buli kibuzo ky'onooyagala bakuddemu bajja kikuddamu ate temuyinza kulemagana. Tosobola genda wali ku Bulwadda Mall ku Bulwadda Real Estate offices n'ovaayo nga ddala temukwataganye 0705 91 82. Nabagambye enteekateeka eri bweti estate nzikumenyedde ngenda kujja kukomangawo nga mmenya estate emu ku emu. Lwaki olina okugendayo? Leero mbadde nkutte ku Mpigi. Lwaki olina okugendayo? Ogenda kuganyulwa otya nga weetwalidde ennyumba eno? Ennyumba eno erimu kasente ako ak'ekibanja mpola ak'okukwata empola mpola kiki ogenda okuganyulwamu? Ate ebitundu bye batadde estate zaabwe zino lwaki olina okugendayo? Uganda eri kati eno Uganda gy'olaba essaawa zino etegeeza ki? Uganda etegeeza ki ku biseera eby'enkya eby'eggwanga lino? Abantu abalabire ewala batandise okweyongerayo mpola mpola, tebalina gwe bagamba, tebeebuuza ku muntu yenna. Asituka ku makya n'agamba kakati nze ngenze Mpigi, kakati nze ngenze wano nvudde mu kibuga. Baaleseewo ne baseka ne bamuyita atategeera bulungi, agudde eddalu, alogeddwa naye nga ye alabye ayagala kugaziwa, ayagala kugenda ewantu nga bw'anaafuluma ennyumba eyo n'alengera ettaka eddala eddene erimuliraanye ajja kutuula wansi atetenkanye engeri gy'akola ki yasobola okuligula. Sinakindi ategeko faamu ye agaziye bizinesi ze z'akola, alimeko emmere n'ebintu ebiringa ebyo. Omugatteko gw'olimu essaawa zino tegusobola kukkiriza kugaziwa ne bw'oba oyagala nnyo nga sente ozirina nnyingi. Kati laba odiraanye essomero, eri waliyo kkanisa, eri waliyo abagagga basatu, ebbali eno waliyo omugagga omulala gw'otalowooza nti sente z'alina osobola n'okuzifuna. Kale abantu bano togenda basiguukulwa, togenda bagula. Vaawaawo odde wano ebbali abasajja be batadde estates zino ate ogaziwe. So mbadde mbasaba mugende wali ku Bulwadda Real Estates office ku miles 6 Gayaza Road mwongere okumanya ebisingawo. Temusobola kulemagana. Registration ya $5,000 bw'omala okuregistaringa osobola okusalawo n'otandika okutereka ne ba Bulwadda Real Estate n'otereka nabo sente $3.9. Bw'omala okuzimalayo nabo ne bakwasa ekisumuluzo ate n'oyingira ennyumba. Oba tokoze ekyo n'ogamba anza akasente kanjja keterekera. Akasente kanjja keterekera ku akawunti yange mpola mpola. Bwe naaweza $3.9 bwe naamala okuziweza ate nkomewo ku mmeeza ne ba Bulwadda Real Estate ate bankwasa ekisumuluzo kyange.
tebakulinako obuzibu. Myezi 5 ku 6 bagenda kuba bakuteekedde ekifo. Jjukira bamala okuregisteringa kati batandika okuteekerateekera ekifo. Bagamba myezi 5 ku 6 jangu nga kasente kano milioni 3.9 okamazeeyo ate bakwasa ekisumuluzo. Bwe bamala okikwasa ekisumuluzo weebase oli munda mu myaka 2 myezi 24 ogira mpola akasente kana akasigaddeyo paka wo okasasula mpola paka woweza milioni 97. Bw'omala okuweza milioni 97 nga bakwasa ekyapa kyo ate ng'ennyumba neefuuka yiyo bwoya ng'efuuka yiyo ddala nga naawe ofuuka Ssemaka ng'ofuuka Namaka ng'olwo obulamu butandika okukuwoomera. Kapito ng'atandika okugejja abadde alina ebizibu ng'olaba bigenda bibula mpola abadde talina address kati ofunye address tofuna abagenyi otandise okubafuna kubanga olina woobeera. Bulwadda Real Estate low cost houses kyekiriko kati. Low cost houses ensi yonna eyogera ku low cost houses. Byangu nno byangu ddala kubanga gwe kasooba ng'olina akantu kotetenkanya ne kakuleetera ssente osobola okugatta akasente n'okagattagatta kano n'otwala ennyumba eno. Ennyumba ennene bweti, ennyumba ennungi okuzaama, ennyumba etudde ku ttaka eggazi bwe lityo, ennyumba eri mu bifo nga buli omu asobola okutuukawo. Ne bw'oba okolera Kampala ng'osaze okusigala ng'okolera Kampala osobolera ddala okutuuka Mpigi. Leero njogedde ku Mpigi olw'ensonga nja kudda ate nga njogera ku bitundu ebirala ewali estates za Bulwadda zino kubatadde low cost houses. Mwebale nnyo kumpuliza olunaku olwaleero. Amannya nsigadde nze Ssekka Bagenda. Mweraba olunaku olwaleero tusinkana olunaku olulala. Bye.